Leero ennaku z'omwezi ziri lumu omwezi ogw'omusanvu omwaka 2024. Nsaba ffenna twebazeeko Mukama Katonda olw'okuba nga akyatuwadde ekirabo eky'obulamu regardless oli mu mbeera ki. Waliwo abalala nga tebalinga bw'oli. Nze Muzungu David owa Muzungu David Kadongo Kamo Music Analyst. Nkusaba ti subscribinga ku YouTube channel, gabana emboozi zino n'abalala commentinga, likinga, ate tusosowaze nnyo ebyaffe. Kale okubisosowaza amaanyi mugatuwe, tujja kubeera nga tufuna engeri ey'okubiibya. Omubiibya abiibya nga n'engalo zivuga. Kale we munaabituwa tugenda kukola ku YouTube, ku Facebook nayo tulinayo account Muzungu David Kadongo Kamo Music Analyst. Followinga, likinga, commentinga ne ku TikTok. Bwe gutyo gwe ayagala ennyimba zino osobola otusanga e Kasubi ku basooka kwa Villa Stage we tusinzira okuba nga tukola emirimu. Vincent Dagre yali ku kamera. Kale nkugamba nti gwe yeetaaga ennyimba, oluyimba wojja ku library nduteerako 5 ntandikira ku nnyimba za 15, woba olwagala ku WhatsApp nduteerako nusu 10 ntandikira ku nnyimba za 15. Enkola ekusingira obwangu gye tukozesa, naye mu kyo ntera okugamba nti siri monopole. Mpulira nti eryeza ebibiri ebisatu osobola okugenda n'osooka n'onoonya ezo ku bbeeyi eyo. Genda ku YouTube onoonya, kati ezo ezikubuze zoba ojja ompe ku ssente. Abakikaya College and Vocational School be bamu ku be tutambula nabo okubanga batuteekamu ku ssente. Kale nkugamba nti gwe alina business ng'oli eyo, nsaba ojje tukwatagane tulange ebyamaguzi ebyo. Tuba tubirangira ku Facebook, YouTube ne TikTok. Kale nkusaba nti weerekereze Kikaya College and Vocational School byakusoma day ne boarding arts ne sciences basangibwa ali ku Bulenga ku Musanvu. Tulina Kalina Pub okuva Ekyengera. Kalina Pub abo byakusanyuka byansula, gendo okisanyuse obulamu. Mwami Male Moses oyo abeera kizibwe w'omugenzi John Ntale eyakuyimbira Ndimbuzi Nnume Nkuutaanya. Waali okubeera nga akwasaganya ku nsonga ezo. Oyagala kusula obadde otambula ewaka wakutamye, genda ku Kyengera, Kalina Pub Ekyengera. Oba oyagala sanyusa bulamu, olina omuntu wo nga mubadde mwagala kwemalagoga, genda ku Kalina Pub Ekyengera mubeere nga mukwatagana. Tulina St. Michael Education Center, abo bakusoma primary batandikira ku kindergarten paka ku kibiina eky'omusanvu. Twalayo omwana bamubangule. Tulina N&M Express Talazo Masters, abo byakuwunda mayumba, kuwunda bijja. Nti oyagala ekisenge ekyo bakikolere nga munnaye sementi atera okwatika, so oyagala bakikuwundire, abo nabo batuukirire, bajja kubeera nga bakwasaganya ensonga ezo. Kadongo Kamo Heritage Center and Music Hall of Fame nabo webali nnyo, ne emboozi ya Kadongo Kamo Music Library abo betutambula nabo sofa mu sponsorship. Kale gwe omuntu ali eyo nga wandyetaaze okuba ng'olanga naffe, jangu tukolagane. Olunaku olwaleero tuzze tutunuulireko ku baganda baffe bangi abali mu kisaawe ky'okuyimba naye nga tuwulira amannya, naye nga balina amannya gaabwe oba oliawo amapaatike ate ensiga emanyi, ng'oba oliawo amannya gali agaabwe ag'obuntu batono nnyo abasinga ogategeera. Tugenda yita mu lukwakwayo, ngenda funa olunaku ndowooza tujje in depth tuwogere ku bantu bano. Tulina Jack Nabwami lyerinnya lye tusinga okutegeera kisaawe kyaffe kino eky'okuyimba. Jack Nabwami yajja mu kisaawe ky'okuyimba mu mwaka gwa 1996 n'oluyimba olwa Jack, naye nga ekisaawe ky'okuyimba yakiyingira mu 1994 ng'ali mu kibiina kya Prince Job Paul Kafeero. Gye yava n'agenda mu Peking ne bakola n'ekizito zaavuga olutambi olumanyiddwa nga muyambe abalwadde kwe yafulumiza oluyimba lwa Jack. So erinnya lya Jack sirirye linnya lya luyimba, naye lyajja ne lijjawo amannya ge gali amalala ag'eddiini ne tufuna erya Jack Nabwami. Amannya ge amatuufu ye Grace Jennifer Nabwami. Grace Jennifer Nabwami gwe tumanyi nga Jack Nabwami. Tugenda ku muntu ow'okubiri, ngambye tugenda kuyita lukwakwayo. Tulina Kaligwera Mweyo.
Kaligweramu eyo yayingira ekisaawe ky'okuyimba mu mwaka gwa 1994 n'oluyimba olutambi Kaligweramu eyo, naye oluyimba olukyasinze okumutunda ye Nalukwago Omusezi. Oluyimba olwo lulina ebitundu 6. Then nebeera n'ekitundu ekyandibadde ng'ekyomusanvu nakyo kya Busezi naye tekikwatagana ne Nalukwago. Edward Mubiru Kaligweramu eyo, olutambi olwamuleeta mu kisaawe baaluyitanga Kaligweramu eyo. Kati erinnya lya Kaligweramu eyo twajja ne tulikwata ne tulifuula ne tulimubatiza okuva 1994 ng'ali mu kibiina kya Luzira Port Bell eky'omugenzi Chief Kabugo. Si Chief Kabugo ono omuyimbi, ali yali musajja mwagazi wa music n'akola ekibiina ekyo, era ne Salongo Dogrosius Sebuguzi eyakuyimbira Nakatudde oluyimba olukyasinze obuwanvu mu kisaawe kya Kadongo Kamu naye yaliko eyo. Kale bw'atyo Edward Mubiru Kaligweramu eyo najja n'abatizibwa erinnya ery'endongo erya Kaligweramu eyo. Tulina omuyimbi omulala Fred Mbalire Kateteyi. Fred Mbalire Kateteyi, erinnya lya Kateteyi livuga nnyo n'okukirako amalala. Mbalire Kateteyi oba Fred lyavaawo ne tufuna Mbalire Kateteyi, naye nga Mbalire Kateteyi ye muto wa Jazz Commander manager Kizito Godfrey eyali manager wa Prince Job Kafero okuva mu 1993 okutuusa mu 2007, kubanga manager Kizito Godfrey agenda okuyingira mu kulabako ng'ava mu Lukwata Guitar Singers yasangawo senga w'abaana Rosette Nakubulwa yali akola nga manager. Bw'atyo oluvannyuma najja n'ataking over olinga avuddewo era okutuusa. So Mbalire Kateteyi ekisaawe ky'amasanyu yaliko mu Lukwata Guitar Singers ejyava n'agenda ne Hamani Basudde mu Kabuladda Professional Singers, era oluvannyuma n'aveeyo n'agenda mu kibiina kya Kabuladda n'agenda mu kulabako eya Prince Job Kafero, era eyo gyafiira yafa nga akyali mu kibiina kya Prince Job Kafero. Yafa mu mwaka gwa 2024. Mwe abalaba video ya Walumbe Zaaya yoyo omwami gwolaba gwe bateeka pamba mu nnyindo. So yoyo Mbalire Kateteyi oyo gwe baali bakaba Fred wange yali Mbalire Kateteyi eyali omuzanyi, era naye wonoonya oluyimba lwe yali akoola abayimbi okwekolamu omulimo ogw'okubeera nga nti baali bayitiriza ye mu luyimba alaga nti baali bayitiriza okweganza, nti ekyo ekintu ne kibaleetamu obulwadde okubanga bo bayitiriramu. Kale bw'atyo yagamba nti erinnya lino erya Kateteyi lyava ku ngeri gye yayambalanga obuteeteeyi ku stage ng'azannya. Kale tugenda kweyongerayo. Omulala tulina Pros Nakamya yakuyimbira paatu oba Mangada. Mangada yali azanya mizannyo mu kibiina kya Matiya Luyima, so nga paatu awo yali nga afuuse ng'ali ne Celeste Kasule Junior, bw'atyo najja n'afuuka Pros, naye nga amanya g'amatuufu ye Hadija Nakamya. Obudde buno ndowooza akyali South Africa nja abadde awangaalira. Tugenda kweyongerayo era tulina mukadde waffe Celeste Kasule Junior. Kati erinnya lya Celeste lyaseseetukamu ne tusigaza Kasule Junior. Ekyo ekintu kyava mu kibiina kyabwe ekya Kadongo Kamu Super Singers, era nga Rod Fred Sebata ye yamubatiza erinnya eryo. Baalimu ba Kasule babiri, mwalimu Eunice Kasule yafa 2021, then ne mubeeramu n'ono Kasule Celeste. Kati okwagala okubaawula ono kwe kumuwa erinnya lya Kasule Junior, era bwetyo n'okutuusa leero talyejjangako yoyo tata wa Kapalaga, tata wa Muzeika Byanzo, bw'atyo. Ngambye tugenda kutambula lukwakwayo. Tulina Kase eryo linnya lya Kato Sekandi naye yali abbreviatinga amannya ago Kase buli linnya Kato Sekandi buli linnya n'alijjako
nyukuta 22 n'akola Kase, era omwo mwe mwava Kase Music Recorders, naye nga amanya g'amatuufu ye Kato Sekandi Wilson Kuita oyo ye yali jjajjaawe. Kale bwe tutyo tugenda kubeera nga tweyongerayo. Tulina Muzeeyi Kalali ye Siraj Ssebbanja, naye oba oliawo batono nnyo abayinza okubeera nga bategeera ekintu ekyo. Tulina Ssembuusi Kadolindo, omugenzi John Bosco Ssembuusi Kadolindo, oyo yakuyimbira oluyimba lwa Sepiria mu lumbe lwa Ssembuusi. Audio uwe bwe twaddako kifuuta ekitambo kya Mangada n'ekibanja kya Laakeri, awo yalina emyaka 19 ng'ali mu kadongo kamu Super Singers, era okubeegatako yajja oluvannyuma lwa David Kizito Koloneri owookubiri, okubanga yali avudde mu kibiina ate nga beetaaga omuntu atambuza omuzannyo gwa Sepiria, kubanga omuzannyo gwa Sepiria gwali gwa Moses Katende, n'avaawo n'agenda n'akola Lukwata. Bw'atyo kati David Kizito yali mu kibiina ng'omwana n'atekinga over okuzannya ekya Koloneri. Kati waavaamu David Kizito, ono John Bosco Ssembuusi Kadolindo n'ajja n'atekinga over. Kati Ssembuusi Kadolindo nekijja nekikola ki nekiryawo kiri. Oyo yatufaako wano mu 2018, ennaku z'omwezi zaali nga 22, tumuziika nga 23 awo Mutundwe. Tulina omulala, tulina Nabigumira erinnya eryo lyamaanyi nnyo mu kisaawe kino ekya Kadongo Kamu, nga oyo yali mukyala wa Lord Fred Sebata, naye nga amanya amatuufu ye Pros Nanyiti, pozi n'ogatako erya Sebata. Naye we baamala okufuna obutakkaanya wakati we ne Muzeeyi Sebata, beekubye ennyimba, oli ayimbye Ndi Mwenyinyaze, ono n'ayanukula n'oluyimba olwa Nabigumira, ebigambo Nabigumira, era bwe tutyo eryo ne lijjawo erya Nanyiti ne tusigaza Pros Nabigumira, era okutuusa kati, naye nga waali bamuziika wano Mityana. Era nafuna omukisa muzeeyi we taata we yansaba okubeera nga ngenda mulambuleko tuwayeemu nga abantu, obudde bwonna ngenda kwesitula ngendeko mu bitundu by'Emityana ntuukeko we baziika omukyala omu ku benzikiririzaamu nti oba oliawo yakyasinze okuyimba ennyimba zino eza Kadongo Kamu. Tulina Kazibwe Kapo, oyo naye erinnya Kapo lya Ndongo, naye nga amannya ge kati ye Haji Kazibwe Isa, naye Kapo ndowooza abeera kyaliiwo mukwano gwo. Kale we yajja oli yali Rasta Smart, kati noono ng'alina kyalina okubeera nga yeeteekako kimusembeze eri abantu. Kale bw'atyo kwe kweteekako erinnya lya Kapo, era n'okutuusa kati wenjogera erinnya Kazibwe Kapo oyinza okuvaawo nga tontegedde, okutuusa wengamba Kazibwe Isa ovaawo nga tontegedde, okutuusa bwenjogera erinnya Kazibwe Kapo n'otegeera omuntu gwenjogerako. Tulina omulala 1996 oluyimba Nabitaka. Tulina omuyimbi Josephine Nabitaka, naye nga amannya ge amatuufu ye Josephine Ndagire. Erinnya eryo lya luyimba lwe yafuluma mu 1996 ng'ayogera ku siriimu, yeekokola ekirwadde kya siriimu n'ebirala ebyagendera omwo. So okuva ne ku olwo ne tumubatiza erinnya eryo, ne tumubatiza erinnya lya Nabitaka. Era wenjogera Josephine Ndagire kiyinza okujja amangu, naye erya Nabitaka ate oba oliawo liddukako okusinga awo. Tulina senior woman ye Irene Nakitto, oyo naye eryo linnya Paatike. Omukulu Marvin owa Marvin Hotel Nateete ye yavaako enteekateeka eyo kubanga yakola nti yali afunye obuzibu mu maka ge, bw'atyo n'asaba abayimbi abasobola okuyiyayo ennyimba ez'enjawulo ezimubudaabuda oba oliawo n'okubanga zitabaganya amaka ge. Bw'atyo senior woman Irene Nakitto yabalyamu akendo n'afuna ekitiibwa ekye ekya senior woman
bwatyo bwajje afune ekitiibwa kya senior woman. Si linnya lye nti oba Zaale, linnya lyava mu ndongo ne libeera nga libuutukira. Tulina ssenga w'abaana Rosette Nakubulwa. Kati ffe mu ndongo w'oyogera ssenga w'abaana ekyo kyanguwa nnyo okubeera nga kiwulikika okusinga liri Rosette Nakubulwa, naye nga ssenga w'abaana era olw'ekitiibwa kye mukyala eyayambalanga gomesi n'aggumira bulungi, era ye muntu eyasooka okubeera ndowooza ng'ayagazisa abakyala emigigi gino emito okubeera nga bayimba ennyimba nga babuulirira. Omukyala oyo era ye yavaako ne abakyala ekivulu ky'abakyala Nkeretanyi. Kivulo ekyo kyategekebwanga buli mwaka era twalabanga Prince Jopo Kafeero ye musajja yekka eyayimbangayo naye nga ye alina kujjira mu gomesi. Kale mwe abalabanga Prince Jopo Kafeero okuyimba ng'ali mu gomesi yali nga ayimba mu kivulu ekyo ekya senior woman. Tulina Nalukwago Bernard Ntanda. Bernard Ntanda naye yatuuka n'afuna erinnya lya Nalukwago nga liva ku luyimba lwe olwa Nalukwago. Bernard Ntanda yatufaako. Emboozi eyo naginyumyako ajja atya atugendeko n'ebirala ebyaddirira bwe tutyo. Tulina Muswaswangule. Ndowooza Muswaswangule abamanyi Oluganda mumanyi kyekitegeeza, naye ebeera nsowera efudde yeeyo Muswaswangule. Era nzijjukira lumu nga nkyaziza yiga Richard Muswaswangule ku BTM TV namugamba ekigambo ekyo kyekitegeeza, n'agamba kitegeeza bulijjo neevuma n'abantu nga banvuma. So yoyo omuganda waffe yiga Richard Muswaswangule. Erinnya lya Muswaswangule lyajjawo gano amanya g'engabi n'erinnya ly'eddiini. Kale bwe tutyo tugenda kweyongerayo. Tulina musomesa Kaweesi naye ng'amanya amatuufu yali Fred Musomesa. Fred Kaweesi naye ffe ne tumugattako erya musomesa Kaweesi. Era erya musomesa litambula nnyo okubeera nga likirako amalala. Tulina Lubalala Kabiriiti ye Sauda Namutebi. Omukyala oyo yali mu kibiina kya Makula Gita Singers nga bayimba ne Prince Jopo Kafeero gye baava ne bagenda ne batandika ekibiina kyabwe ekyakulabako. Era ndowooza ye yakuyimbira Mulago Watiisa, Nzadde Omwana, Ndabye ennyo yali ayogera ku bugumba. So yoyo Sauda Namutebi Lubalala Kabiriiti. Nategeerako nti waali awo Ekaleerwe waakolera atunda mmere. Then Betty Nabulya Sansabula. Erya Sansabula linnya lya ndongo, yali mukyala muzinyi era bw'atyo w'omuyita Sansabula ategeera nti omumanyi nnyo. N'omuntu asembayo Wire Mulwana ffe gwe twakazaako erya Mukaabya Ssaabasanyusa Kyali Negu Mahi. Oyo ndowooza ye muntu asinga amannya amapaatiika amangi nga buli linnya lyamukalako, nga Wire ndowooza lyeriri lyokka ye Wire Mulwana ge mannya ge ag'obuzaale, naye ffe twamukazaako Wire Mukaabya, eryo ne likwata. Ssaabasanyusa ne likwata Kyali Negu Mahi. Kale nze Muzungu David owa Muzungu David Kadongo Kamu music analyst. Tugenda kujja ndowooza n'obudde nga buwera tubeere nga tusobola okukola ekintu kino kisingewoko, naye just njagadde badde ndudde okubanga mbawaako ekyokuliisa ku matu n'obwongo, kwe kugamba nti kambayisizeemwako naye nga tugenda funa obudde. Kugambye gwe ayagala ennyimba zino ez'Akadongo Kamu osobola okujja ekasubi ku kasooka kwa Vula stage bwenkolera emirimu gyange. Oluyimba nduteerako nusu 5 ntandikira ku nnyimba za 15, oba olwagala ku WhatsApp nduteerako 10 ntandikira ku nnyimba za 15. Enkola ekusingira obwangu gye tukozesa naye siri monopole. Osobola okunoonyaako awalala, kati ezo ezikubuze zojja ne tuba nga tukkiriziganya obeere nga ozifuna. Ayagala ebivulu maziika biki, era ndowooza ne kameramaani agenza okunsanga nga ndi mu kubateekerateekera bivulu ebyenjawulo. Mbadde ndi mu kukola Valentine's Day eyali wano ku Big Bar. Nkozesa ofa ebivulu ebiriwo ebipya. Waliwo ekivulu ky'okujjukira Prince Jopo Kafeero enkokonjero eky'omwaka guno weekiri. Waliwo ekivulu ekirala kye mbakoledde eky'okujjukira Livingstone Kasozi omwaka guno.
ekivulu ky'abakyala twakikola mu 2018 nakyo kyawedde weekiri. So ebintu ebyenjawulo, naye mmwe abaagala obulango nsaba mujje tukaanye tubeere nga tusobola okubuyisa ku platform eno. Tutambula ne Kikaya College and Vocational School, St. Michael Educational Center, Kalina Pub Ekyengera ne N&M Express Talazo Masters, Kadongo Kamu Heritage Center ne embozi ya Kadongo Kamu Music Library and History Center. Nze Muzungu David, Kadongo Kamu Music Analyst. Mwebale goberera nsaba temujjangoko naye waako ono tumwongereyo atuuke mu bantu abalala abayimbi abeetaaga okulabikira ku channel eno. Tubasaba nti nammwe mujje tubeere nga tusobola okuba nga tukwatagana. Mubeere bulungi, mweraba.